ate sagala bakonyumirize batugambye nti Mafu Media Aka presentation bagenda kubanga bakutuusaako kati no munange tuolekedde kina Uganda super Sekabwa yesinema egenda okubanga etandika super kale tosibwa waswa Abdallah tayina musibwa mwene etandika mwana muwala mukibimmire omugave mukibimmire naye ku lutimbe talutumiddwa mwana Kisitu Stanley mwana tunaye tumulina tutandika butandisi ate nga Nalubiga Chris mukina Uganda kyaffe kino ekitandika Mwanje Steven Kabanana ku lutimbe sawa kunyumirize ate nga Barry Richard Mugaba erese bamanya werere Nantongo Florence naye tomusubwa erese manya merere kale bano bonna tugenda kuba tubalaba musinema emanyiddwa nga Sekabwa Keweyolera kale tandika tutya tutandikire eno waliwo laavu egenda maaso n'okukwajja wakati wa Mukibimire ne Kabanana laavu ya mukyalo eri wala kyebongotoko kale waliwo okumatiza okwenjawulo okumpasa bisandiganye naye kanyankole naye nze mwana gwenze okumpasa saaliganye naye muganda oyo kabula nze okumpasa kabula saaliganye naye muganda wo kanyankole oba yo kanyankole gwoli nawe na kanyankole si muganda wange bagobeewo awaka naye kakati baganda bange mbagobawo nti awaka okimanyi bulungi nze musika ate bwe mba musika bali wali waabwe kati mbagobeewo ntya olwokuba ngenda kuwasa olabaga amataffaali eyo tanulungi kubiragwe nze naawe kaabula atonimba mungu wallahi billahi tallahi olaba kakati tanulu ejja ngenda giteekawo naye eyokubiri njikubbe wali nga sikuzibira kayumba waliwo okugenda maaso n'okulabika nga akwana mwana muwala ziiri era nga akwana ye kaabula nze okujjawa mwesigaana naye oyinamu annyoko yonna byonga ne kanyankola alina olugezigezi bati njagala nkuwase wulira firimu etandika butandisi Sekabwa Keweyolera bamusika bagobeeragira bulagizi naye naye kati yegwe musika kati lwaki tobagoba kakati mwera musika kimazima ddala ate nga ngobye bennasikira wadde nawalula kakati ate bwewalula ate bwewagwalula mbadde manyi bwewalula oba olina kuba walulira ddala nazikono omuwaluze yagenda maaso n'okubawalula nasika kati nze nino basika sirina bagobawo nze naawe tuli kulaavu supa nafuna entuntunu njoka gwe kyoka kabula naye ng'entuntunu mbisi anti naffe tukyali babisi tujja kumala kwengera nga tumaze okugira awo tujja kuba tuyengedde wetwefumbiragana kakati tudda kanyankole ono ebakira kanyankole ayogebwako mupakasi awaka ewaba kabula ava mu nnimiro avudde mu nnimiro n'addako awaka ayita kiku yayitamu empita bbiri bonna tebaliiwo bonna bagenda mu nnimiro kati bagenda mu nnimiro kati nange kantwala akabuzi kano kanyankole mubbi kanyankole mupakasi wawaka naye kanyankole bw'alaba bakama abe nga tebaliiwo kanyankole yeetisa akabuzi gwe kanyankole nafewuna akabuzi kano kasigala kakola kati zireeta kiku awaka waliwo mangobe ye Barry Richard ate akabuzi kayazeewa mangobe oba emisambwa gyatuula ku ono kabula egwajewa n'embuzi mangobe mukulu akomyewo n'ekiriizi ate nga nze embuzi sigiraba oba egenze ku ttale
oba nabyo nga yagitutte ate nabyo ng'atwalako emu ate omugu waggulu oba ekutudde liri wano libamo ngobe envuuza zaali lumaliika amalusu lye libbaala likyadi kati Kanyankole n'akomawo nanyini gitwala embuzi embuzi natwala yanje ulira ababbi oteno Kanyankole si musiru muzibu embuzi n'agitwala n'agiyuza ewange wadde okwegaanako teyeegaanako kati kakaki oli mubbi bulira mangobe oli mubbi embuzi ntutte yange embuzi kitamwe yaginsibira yagitekako ku kiraamo nti Kanyankole atwalanga embuzi ate abewaffe mukaba badde balwadde n'agitwala nkugobye Kanyankole nkugobye kumbe Kanyankole baleese omuggo Kanyankole laba mangobe bwatambula mukubire ddala abbye embuzi weba teriwo nange mangobe ebyawaka byadda mangobe takomawo wano kayali ate ne bw'aba agireese mugobye kakati Kanyankole agamba mu kitaawo abaana bano yamusibira embuzi eyo era mu kiraamo yaliko bamukubye bamugobye ye kabula agobye ono n'atwalayo embuzi atambula ajagira basi etandise Sekabwa keweeyolera kina Uganda bampita mu kiri ku maike akati omukulu ono ensi yamuwangula ensi bwemuwangula n'abaako shotikati gye yatwala yakulabika nga yeerabira ebizibu n'ebirowoozo byonna manyi buli wobeera nga ensi ekuwangudde ekutwalako ekiwawaatiro akati ono ye bamutwalako ekiwawaatiro akeera kwenywera kuziba kumusanga ali mu kunywa kukeera kumusanga ali mu kunywa ye Dawudi omulanzi kanenywere n'abaana batagunya bafaanagana kanenywere neyeesigama Dawudi omulanzi onyedde nnyo Dawudi omulanzi weetegama emiti gy'abandi Dawudi omulanzi tugenda maaso etandika Sekabwa keweeyolera kina Uganda era ng'egenda maaso tuli eyo wansi mu kyebongotoko wansi eyo gye tujje Sekabwa keweeyolera another production from 2S film production okuva mbagave Uganda mu kiri ku maike nze kwatidde tugenda maaso kakati Kanyankole bamukalakasa egigye wabula Kanyankole mu kumugoba njagala weetegereze nnyo bakasi wange gwe ajjukiramu taata w'Abakabula nga tannafa taata wa Kabula nga tannafa yamuyita n'amuzza ku mabbali yali mupakasi we era nga yali amwagala nnyo naye ddaame lyange yamugamba Kanyankole sikuyise kugamba kirala wabula njagala kuwa eddaame lyange kubanga obulamu bulira nga bumpeddeko nze essaawa yonna ngenda kufa wabula njagala nkuteresa eddaame lyange wulira firimu kyokka Kanyankole bamugobye wabula mu kumugoba bino byalowooza eddaama lyange oliterekanga tobaako mulala yenna gw'obuulira bankwasa n'eddaame bamala bambinga nabba akabuzi bambinga kabuzi koka kambingisa mazima mwambinga mumanyiko nga yenze nina eddaame lya kitammwe mwambinga kati ajjukiramu bwe bamala omukwasa eddaame omukulu ono Kanyankole n'aliyisaamu amaaso Kanyankole eno flashback bwe bamuwa eddaame yasooka n'aliyisaamu amaaso
naye mukama wanje naye ate yalimba ettaka yona yaliwa abantu nakwata nekiri kikikuwa kiyika amarusu kirina envunza nakyo yakiwa ekibanja nze Kanyankore yawe nalima ekibanja nalima nanoge mwanyi talina kyampaako nawe kiku oli ayika amarusu teyampaako eitaka n'abapakasiza nawe nempakasa gyoli tebamusasula nanoga omwani nakola buli kimu nanoga obumwani bwona nayanika obumwani nalima naye mukama wanje olimba okuva bwendindi nine peni nange kankyusa ekiraamo birimu embuzi ulira Kanyankore obusiru kati nange kanyongeremu ekyange embuzi zoona za Kanyankore ekiraamo bwe kigamba embaata zonna naziwa yawe Kanyankore namuwa embaata namuwa embuzi yoona enkoko n'embuzi yawe ya Kanyankore Kanyankore tumwine aine byona muwadde embuzi nimuwa embaata nimuwa n'enkoko awono Kanyankore nange mba mugagga nange nga nfunyeyo embuzi n'enkoko n'embaata ekiraamo Kanyankore yakizira kyovola baba badde bamukuba nga bagamba embuzi kitammwe yazindekera n'embaata n'enkoko kanje nenyekire gy'embuzi nkitwale kakati agamba bwe mbana babbako embuzi n'enkoko ng'ekiraamo kyagamba ne mungoba ngenda babbako ekibanja wano kitammwe yali aneesiga nankwasa n'ekibanja nze nakwata ekiraamo mungoba mugenda kungwako tugenda maaso eno bagiyita Sekabwa kiweeyolera era ng'etandika butandisi akati tuvaayo tudda ku mukulu amanyiddwa nga Serebe tisitukitanule ageeka bamuyita ddwaddwaddwa nakomawo bulungi awaka byekooti ye alina eggaali ye mwanyi zaabala tisitusitanule ageeka Sekabwa kiweeyolera bampita mukiri ku mike nze ngenda maaso n'okutuusaako yakebera awaka abawaka baali tebannaba kudda oba oli awo yava ayitawo nkola y'ekyalo nga bw'ogimanyi bw'ova ku luggi nga omuntu taliiwo ogukira mu fumbiro tebannaba nakunfumbira zaazi zino ziri 7 ekyeto teri wadde akanyooka ekyoto teri wadde akanyooka bajja kungwako yesemakawa wano Serebe kumbe namaka nange wagambye enku zonna tuzikimeyo zino saameka tugenda musaamusatu tonanfumbira mmere ziri 6 kakati okufumba leeti zibamba okumeka ziba 7 yangwa weeyali wekanova genda oleta embooko yange bamuyita ddwaddwaddwa genda oleta embooko nekakyamuuka katodda ayina ebibonerezo bye awaka bisale okufumba leeti zibamba oko 7 kakati Magreti addusa awaka asinkana Kanyankore alina ebizibu gwe bagobya awaka wonna addusa awaka wono bamugobya awaka yagwiraro yagudde ddamu taata atabuse yagwire ralu atatabuse naye atabuse tewaligenzeyo eka Kanyankore taata atabuse akuba buli ekimusala mu maaso nze nina okgenda muka nze bambinga muka nina okunoonya mu maka amalala yitawo ofumba ota ziba meka ziba 7 kale weeyale okufumba leeti zibemboko 7 ofumba leeti saa ziri 6 tonaba n'ekyoto tewali wadde akanyooka mukama wanje ate kiki kwata embooko mbadde nakakuwaayo 3 enyaka nzitereke nyamba nze bambinga kumbe embuzi yali agiguziza Serebe embuzi egubisizza Kanyankore yagiguza Serebe munonga tewaginguzizza nagikuguziza kati oba ogimpangizeeyo
banziza awaka simanyi ngikulize nanagikulize Kanyakule bweyabye embuzi yagiguziza Serebe kati bananyini we bamugobya awaka nasente zazombire zona zikozise ate sente nazikozesisa ate embuzi nagiguzisa yawe kati balugoba muuka bangobye muuka tinki nawakuza talina waalaga bamugobye kitabo teyakulekawo nga balaba naye basiru kitabo teyakulekawo nga balamu ne ku kiraamo n'obaako nti embaata n'embuzi n'enkoko biryo nanti bambinga bakubye ono bure handuma kati kumbe ne Serebe embuzi tagirina eyagitunze kakati Serebe kyeyakola kyavaamu akayumba k'endiga mwabasula kubanga gwe yaguziza embuzi emuleetedde emiwunyo Kanyankole yasanyuka banga naleeta obukunta maama yawe nfunye awaka maama yawe nafunyira omuka aluwano gwe mbadde nkuba mbadde nakakubako 3 leeta emboko okumaleyo ennyazo ono bamuyita Serebe alo ayina omukyala bamuyita Nantongo Florence akuba oyo buli kibonereza awaka kiriko emigo gyakyo buli kisobyo awaka kiriko emigo gyakyo yedwadwadwa ayina akagaali kamwanyiza abala kumbe kagwamu oluviiri naye mukenge tasobola gula lujegere kati aba yeyongerayo nekagwamu oluviiri makanika ku lulwe ye mwennyini bwakakuba wano kasobola okuddamu oluviiri n'akanika alina umoja ya bulu yennyini luzem kati makanika bazaki kati abakyakanika nezireeta mwana muwala ziri mukibimire omugave ziri sebo bulungi ziri mugamba mutya abeeyo bagamba batya ziri oddakubwa bantumyeko mukatale yeziri kumbe Serebe buli gyagala okufuna mwana muwala ono ziri abeeko ebigambo byamuteresa efirimu eno egenda mu maaso ogamba otya ziri banno bulijjo baagala okulaba kale bulijjo banno baagala okulaba ye Serebe dwadwadwa kagogo nalyoka ajjayo simayiro yonna ayagala kwana omwana gwakwana yenkana muwala we yeziri ayina omwana bamuyita Margaret bali mu myaka gyegimu kati simanyi oba byenagamba binakunyiiza nedda obiŋŋamba netulaba kasimayiro kokka kakulaga bulazi nti Serebe ali mu nkola yakukwana kyekanaye bano bonna bulijjo bakwagala layira iye sikutegeddaawo ojja kuntegeera ye kagogo ojja kuntegeera mpola mpola abadde akanika kagaali luviiri lubadde luweddemu ziri nkwagala ndowooza kati ontegedde yakanayi neryewoolamu kaawo kale kati banno kati onsubire kunzira muddi mala genda mu katale kati onanzira muddi nja kuddamu banno babatumye mu katale ate gwe kati obagambye ebirala kati ate babadde babatumye mu katale toyina egenda maaso sekawaka weeyolera tukafunye otya kati onaakola otya wali nkubidde kasimu akanamba gwe kampe nja kukakwata mwasoma kati mwe mwasoma kali 077 kati ng'akamusomera akanamba abawala bakwata enamba z'amasimu osobola omusanga n'abavubuka 8 bayagala naye nga buli namba yagiwandikako ku bwongo n'ateekako ono bamuyita Dangote abeera ne foni buuku ye ku bwongo eno yakayondo ate kasita agiwandiika n'agissaako eno yasande lubuto foni buuku ye agiwandiika ku bwongo
mukulu nga tagwa mu ggwanda awo nga tajjaayo ekitwalo oguleyo bwogula agende mu katale omwana ono ennene ezo nnene maama ajja kunda nazo mu katale Mama ayinza okumbuuza gye nazo. maama ayinza ye nannyini liiso omugave mukimimire naye nayebuzeeku katono nkuwunguleku katono olaba okyanga nkuvuzeemu nkuwungulewunguleko mukulu amaze okwana ye Serebe akwanye mukyala mire mukiibi ye Ziiri amaze okwana nga yeeyongerayo ye Kagogo. Kakati tuvaayo tuddako ku Nabyonga. Ono nno Nabyonga ye mwannyina wa Kabula ne Mangobe. Ali wano akubira mwannyina paasi, akubira Kabula paasi. Egenda maaso tulaba kina Uganda. Nje kanange mwannyina ze sakodde kiki Kabula taliko musalo kiki tasalikako musale sokodde gwe nina surprise yo bamuleetedde maali bagireese nawaka zibirira kati nalaba ntya nalyoka bamugamba okuzibirira yamozoola bumozoozi alina eriiso lyalaavu siigwe eyi ate nze nkukutte maama gwe tugende bamuleetedde surprise awaka ye Kabula kati batuuka mu maaso gwe ne balyoka gwe alo lengera figa laba simayiro Kabula no muzibu kumbe Kabula anyize baneraba omwala bwe yanyungibwa naye Nabyonga oyinamu ku magezi yekyova olaba nkuletedde surprise sooka ojje Kabula anyize bunyizi soba n'okuleetera omuntu surprise n'anyiiga anyize naye Nabyonga otegeera kakati njagala oyo omuwala ate kati Ziiri gwe tomanyi nti njagala Ziiri okimanyi bulungi ngenda kuwasa Ziiri neri tanulu gyenkuba ngenda zimbira Ziiri kati ate ondeetere kino ekiwala nze saagala kiri ekiwala kyonna kirina embalabe kyonna kiringa nga kyebalimiramu obumonde mu feesi kyaddugala kiringa nga eziiziri kiringa nga esepisa efumba lumonde nga ni kyoleetera ekyo tamanyi basiba nviiri tamanyi bakola ki akanwa amaaso alinga nga nawolo ofudde meezi kati ani amuwadde sente ziba enviiri nze kati tulaba obusiru senga sente waziwadde Ziiri yalisibye akaviiri n'awooma osiba n'ofumbirwako ofa ye kati gwe lwaki tosiba nviiri n'ofumbirwako atabuse Kabanana atabuse kanange hano nesonyiwa oyo muveeko owamanzi sina kyenkwagaza Kabanana banangera ba surprise simayiro yonna gyabadde aleese bamukuba amatofaayo osanze waliwo ekimunyiiziza babbi akabizike akabizi bakabye mbw akanoonyeza ne kabula kati ajja kudda nga akabizi akalabye tujja kudda olulala tofaayo egenda mu maaso Sekabwa keweeyolera kina Uganda kakati tudda eri mu kibimire Serebe yamukwanye Serebe n'amuwa n'omutwalo ye soda ono gw'olengera alina mukwano gwe amuyitiramu ku nsonga zino nga mumanyi ebyekyalo abaana b'ekyalo abawala kati kyogamba bamukkiriza ate nze ngenda kikulabuku nze bagambye nkyagala nze njagala Kabula naye Abatanzania obamanyi oyo Serebe akuba oyo Serebe bw'onaalya sente ze n'otamwagala Serebe mu Tanzania ajja kuyisa bukyamu tiya nze kyengenda n'okukuula nze nziyemu sente ngende e Kampala laba nnoono kale olaba agasajja ago guyinza n'okuba guzikuwanga ewaka teguzirekaayo tugenda maaso enamba yakimuwadde agirina ku bwongo egenda maaso kakati no mukwano gwa Ziiri yali alina essimu
omwala nagenda ku phone book ye najjako essimu naginyiga ku yono akubira Sebere Serebe mwagala bana nze simwagala nze njagala Kabula nze gwe njagala kino kiserebe ngenda kuula kikuule omusajja omufumbo ngenda omunayiva ku musajja omufumbo njagala wano nze Kabula gwe njagala yayagala Kabula ulira firimu Serebe akutte hello laba smile bannange yenze Ziri wangi sebo iye tugenda ku meetinga kale atuba leero tugenda ku meetinga nze nkakasa tugenda sisinkana iye wali mu kimwanyi wali tugenda sinkana leero mu kimwanyi bamuwaddeyo n'omutwalo akutte ono ateekateeka engeri gy'agenda okukuula ekinnyo kye ekya Serebe kakati Serebe bamukuula egenda maaso naye Kabula wanakitegeera naye Kabula kanaamanya nti oyagala Serebe gwonaamanya nze gy'emiggo gyo sigenda giyimirira wakati Kabula nga zivaako oli Kabula kakati bano babano beeyongerayo basanga kiku Nabyonga aleese omuwala Kabula n'amugoba nja kubuulira ng'ateredde kakati nja kubuulira ng'ateredde basanga Mangobe ova mbadde mbaakaawo kati olaba otya ekiwala kibadde ki mbadde njagala omuwase kakati Nabyonga wabaaki nga gwe tonaba nafumbirwa nze nga mpasa olaba abawo Kabula tasa gwe ng'owasa laba Mangobe nze Nabyonga nvaako kale kiraba amavunza kyebava bagamba nti ebyewaffe byonna byokola byaddamu ggwe nze ndeka kiwulire nze saagala nze ndeka kirabe kigira ebibondo n'envuuza n'obugina nze nvaako kirabe kiwulire nze saagala mukyala Serebe bakala katoyo embooko era buli kisobyo kyakola kiriko embooko zaakyo kakati jjukira bakyazi bayoze balina gwe bayoze ne bamuteeka awaka ye Kanyankole agenda okudda nga omukyala ali wano akamula akaaba nange nankuba n'amaaso n'agakubiramu niye lwakyakuterateera notera omukazi notera mukazi yaawe notera mama Margaret sintikamanya mukazi mulungi yaawe yatera ye mukama wanje Serebe kanze kuyambaho mazima kuhatere kanze nkuhatere kanze gye nkuyambeko nkuwatireko ye Kanyankole otawaate kenze kuhatere kankuhatere munonga ajja kunkubanga asanze siwase ngenda kuhatira munonga ngenda kuhatira ulira Kanyankole nifuna omukazi ng'oyo mulungi munonga ayayaya mumyufu yo mawe munonga kikazi kikunyerera ekikazi kirungi kikunyerera munonga kinyirira kikunyerera munonga tudda ku laavu ya Serebe ne Ziri firimu yino laba okwemoola mu kimwanyi Ziri ne Serebe ye Kagogo sisinkanye kakati olaba otya nazikusenyera ozisangewo
omuwala bamuwa programu ey'okuddamu omutisinkano olw'eggulo kumbe bamutumye enku nze enku njazi kukyabira tofaayo nze ngenda okutyaba enku gujja kujja nga ziri kiriya naye saa 9 tulina okusisinkana abatusikanewa awo mu kiyumba ekyo ekifulukwa mwetugenda osisinkana kati tebaatulabe kinsanyusa abawala b'ekyalo bano abeera ng'akula omuntu naye ng'era kale n'olunyiriri ng'alumuwa naye nga tamwagala kakati olunyiriri aluwayo ne balusoma naye nga ye takwagala kale wadde osoma olunyiriri soma naye yabaako gwayagala kakati olunyiriri bagenda lusoma ku saa 9 ez'olweggulo mu kifulukwa firimu yiino gwe tulaba kina Uganda Sekabwa keweeyolera kumbe Kanyankole omukazi kakunyirira munonga yawe yatandika okwagala mukyala Serebe Kanyankole amuyambako awaka ye Kayanda egenda mu maaso gwokola emirimu emingi yakuba embooko yakola ki ekinani kusaba abo plan tukwasa kukola kakati nze mbadde nkusaba tukole plan omukazi sajja tumuyite tumutte wulira Kanyankole kakati twamwita nisigala nga twetaaya nga tweyagala munonga muyawe Serebe abeera eri ayagala ziiri kumbe Kanyankole gwe yeeyolera n'aleeta awaka atandise okukwasaganya akanyiri ka mukyala Serebe egenda mu maaso niyo omukazi bakuteeka haliya baminisita bonna bakanaka niwe omukazi mulungi munonga bakuteeka hali baminisita bakunga bakaaba kikazi kimyufu kyakenyerera kyakenyerera munonga yawe ku miggo Serebe gyakuba omukyala agenda okudda awaka egaali nga teriiwo ye Kagogo mukazi oyo agenze okukima mmere munonga kuleetera ebyokulya yagenze ku gaali yakuleetera ebyakulya eri warawarako munonga obuzibu muzeeyi waliwo obuzibu n'agenda mu sitowa ye embooko avuga egaali yange saagala egaali yange agivuga atya nze nange Serebe egaali yange bagivuga kati ayina emigga egy'enjawulo saagala najjayo okubonereza kirabika kana akamanyiro kakuze ayina embooko nnyingi nga wonaaba n'engoye zo kati luno lugenda ku pate luli lugenda mu senta kati ejjeyo embooko ekuba akamanyiro mukyala Serebe ng'akomawo weewunya ava tima mmere Nantongo Florence ageeka kulikayo mwami oba bakugalya mbadde nva eri mu nsuku olwewala ate nga munayi wabadde wala okimanyi bulungi mpozi mbooko meka okwata ku bitali bibyo 5 kale yitawo zifune okwata ku bitali bibyo mbooko 5 kanzije ate omukyalo ono omugonvu yajja fumba neyeeyala lwaki wekwatika tokimanyi ziba 5 eyemu okwatakwata ku bitali bibyo saagala tejja okwatayo sigibala ziba 5 nya wabulayo emu ate bw'okwatayo sigibala ibebulayo emu neera okuteyo eyo sigibala ati wabulayo emu gira tereera oddangamu newemakulira ku bitakwatako ate yanguwa njagala mmere Kanyankole abadde yeekwe Kanyankole bamuyita omutima ne gumuggwamu wanyi mukama wange jangu genda otwalire embuzi amalagala ekale mukama wange Kagogo amaze okubonereza neyeeyongerayo Kanyankole tokwatako nize kusaasira Kanyankole bano babeera abankuba gwe tojja nakunnyamba oli mukama wange nimutiira mukama wange mutya
takatina nomesituza kakati kitu kyokora eyakukuba nakutiira eyakukuba nakutiira nakusiisira yajja kola ng'ogwokuba nze nzije nkusaasire bwe buyambikanya nkole bwasobola okukolawo bakuba egijo nze nzize nkusaasira ebibyo kumbe omukulu wadde bamukwatira n'obudde bwedda alinda eggaali saawa 9 alina okusinkana mwana muwala Ziiri limaze okutyaba enku kubanga lyagambye Ziiri enku nja zityaba ozisange nga nzityabye laba obwenzi bwe bumusumbu wa Serebe kumbe mwana muwala Mikibimire yabadde yatudde dda lwakuba abadde atutte eggaali yabalwisizza enku zino zinga nenyambuya mangu ndabinansanza kale gwolaba oyo tamwagala bambi amukuula bukuuzi tamwagala era nakano akanyiriri ke bagenda osoma olwaleero bakasoma tamwagala tamwagala ye ayagala kaabula kyekinsanyusa ku baana b'okyalo bwe omukwana nga takwagala ebyakanyiriri shuwaddiru naye era aba takwagala kyekinsanyusa ku baana b'ekyalo kakati akanyiriri tebaakasoma oluvannyuma lw'okuba nti neggaali tebaddeewo omutyabi w'enku atuuse leeti ate nga Ziiri awaka obudde obw'okumulinda ng'aleeta enku bwaliseeku dda kinono bino babikola Daudi omulanzi abalaba abali bano abakengera mu kipipa kano si kazi kati nno bo tebamutwalako birowoozo bamuyita omulalu Daudi omulanzi ako si kaziiri kandabe omusiserebe oyo serebe yasikasikaziiri kumba abalabye kitegeeza serebe bwakita nga kabula kita kati ekitegeeza serebe bwakitya nga kabula kiwalula Daudi omulanzi eyo true story Daudi omulanzi obitegedde Daudi omulanzi obitegedde eyo true story kati bwe naagafulumira nga bagamba ago galiko enfuufu nze saagala rokopyo tayagala rokopyo afulumya gali origino true story Daudi kyeva nava ku nseeno tugenda maaso bagita Sekabwa keweyulira era nga tugenda maaso mpolampola nayo bagamba batya batimu Kabanana mugiraba mukisinziira awo ku YouTube channel Mwanje Steven Kabanana YouTube channel mugamba mutya batu mwena abagisinkana ku YouTube channel gwe abalavu okuva bwe kiri nti akanyiriri jjo tekasobeddwa leero baakasoma era nga leero enkoko bagikwata mu mwa akanyiriri nga kawedde mu bifulukwa egenda mu maaso omuwulira Serebe anoonya wagenda okufunira gwakala katemba oko owookubiri kubanga ebyobufumbo mutandikiriza mulaavu nga weeri efaanana bweti ne bimaliriza nga mwenna mufunyiza ennyindo mukirako ebizike emboko ne zivaayo egenda mu maaso Daudi mulanzi yagutandika mpola n'ebimubasizza kati bano bawaza mwenge yagutandika mpola gumubasizza kumbe abakutteko trusitole ate talina lugamba aleruka wabula ye tafulumya lwalokopyo afulumya luli origino ye muntu yekayeka ku nsi afulumya trusitole mu lugambo genda mu maaso nkyala bamusuubiza musimbira akayumba nga kano kakati ye buli byalaba ayina Daudi munda Daudi oyo birabye omugamba akabeerufu kati singa sikataddemu kyovulaba nga kakolera Daudi kati singa sikataddemu nalifunye trusitole
true story. kati abo true story bava mukifulukwa ku lunyiriri bava ku kawaayiro eyo nayo true story ngiraye ayina zi true story kati aba agenda nezileta kabula mwanje Steven Kabanana ndeka ni musajja gwe nagamba ove kumwe uli mvubuka mtu ni mwigu kukadiza nze bampita Donald Daudi Omulanzi sagala lokopyo tulina information alina true story eyo cha movie genda owumuleko onywa nnyo n'ovaako n'onaabuuka era muwe kuba oba mulyazamanyiza oba kaakati tumuwe true story ye wulira firimu oba tumuwe naye katumuwe kubanga tuba tumulyazamanyiza kaabula gwe wabula gwe nja kukukuba olyoka omanyire mbu kaabula simanyi nabula ki wabula kubanga negaali ovuga nvugemu true story egaali ovuga takaserezi ovuga nvugemu asagala lokopyo nze nina true story sagala lokopyo walako pepe yanako olaba akawalako pepe yanako ovuga gaali nkadde serebe yavuga origino serebe yavuga origino atali masivu nze manyi wavugira origino mu bifulukwa byonna amulaba atambula ndoni kakati serebe bwavuga origino nga gwovuga duplicate saawa gyoyagala that is true story sagala lokopyo kumba amawulire ge baleetera Kabanana gaali gamukutula omutima era nga mapya gyali olugambo mubi nga awaayidde serebe bamuleeseko amawulire lwa Kabanana naye nga ga true story agaleeta ye Daudi Omulanzi ate webaze Daudi Mulanzi kuleeta nga sireeta lokopyo eyo true story genda mu kiyumba wali eri bakamala origino bava ku kanyiriri kawaayiro Daudi Omulanzi ago nago nga fulumiza gawedde naye Daudi Mulanzi bajjako kubamiga amawulire oleeta gookya amawulire oleeta gookya gali kukuba embooko neyeyongerayo baba neŋŋamba abo ate baba balaba amawulire kakati ono yadduka gye ziri ovaawa ovaako ne serebe iye haiwo obadde ne serebe labayo saagala obadde ne serebe mu kifulukwa ndeka kakati ziri banjagazaki ava kusoma akanyiriri saawa zino mu kafulukwa zirinvaako hayayayayaya akuba ekikalu ku kyalo kuno akubira ziiri tanuluzayo kya ku kyalo kuno akubira ziiri serebe yakuba namba emu kitegeeza nti kabula agenda kuba namba 2 Sekabwa keweeyolera kale nze tongo bavaako ziiri kakati mangobe yo mufo kyokulya ffena alyamu buzi bamuyita Bale Richard Mugaba kanguddeko awedde ye musikawo maka muno najjayo lipo ajjeyo lipo kangende muteme omanyi ki yalina kyanjagaza omanyi nti babeera eri mu kifulukwa nayagala omuwala ziri gengenda owasa ayagala serebe nakuletera omwalo omulungi nogaana kati oze ku kino kiziiri kikyo kyenzi kakati omanye ebirwadde serebe byakuwadde oba nzika oba siriimu
kanesekere nabyonga mama nakuwa omwana omulungi n'ogaana kati ogenze kuleeta siriimu naganya oli awuzi mpafene wange mangu befene wange nofamire kika kyeyo kakati agamba nti serebe ayagadde ziiri alina omuwala eyenkana ziiri bw'aba nsiize enziku nange kaŋŋende njagalemu maguleti muwala we ngimusiige bw'aba nsiize siriimu nange kaŋŋende njagale muwala we maguleti musiige siriimu kiwedde sijja mutema naye kyonna kyansiize kaŋŋende nange nkisiige muwala we Baba filimu gwe alo nekisanyuka kyesanyuka gwe kyasigala kisanyuka kyafa enseko bamuzize sirimu bagamba nenembuza kyasigala kisanyuka nga baba waakyo bamusiize enziku ebisigadde byonna kati bisange mu paati 2 bwetyo bwe badde ekitundu ekisooka mbadde mukyeze badde nkutuusaako tosuwa paati 2 etyo bwe badde egenda maaso ate nga tukyagenda maaso nayo mpola mpola togisuwa paati 2 bwetyo bwe badde Sekabwa keweyolera ebadde ekutuusibwako TS Film Production ate nga abadde Kabanana Mwanje Steven Kabanana bwetyo bwe badde tosuwa paati 2 eya Sekabwa keweyolera naye ng'agambye byonna bye bamusiiga kagenda abisiige muwala wa Serebe YouTube channel Mwanje Steven Kabanana togisuwa paati 2 nkomawo.